ndi mukwogera naye n'omubiri gwe teguliwo wano obaoli awo nandibadde ne byenjogera nga mbyogera naye kennyini naye engeri gy'abadde afuba okulaba nga bbuluukukiramu ffe ng'okumanya kw'ayina afuba okulaba nga akusomesa si nze nzekka mbadde nzija nga ngoberera ebigenda maaso ku mukolo guno naye aboogezi bonna bonna bakirambise ti mukulu mujuzi abadde musomesa waabwe mulukulu kakandi yakyogeddeko mukyala namayanja akyogeddeko mukulu segona akyogeddeko nange nkyogerako nze kinnumye bulumi kubanga oba oli awo lesoni zange zibadde tezinaba kuggwayo netwalanga omugigi ogusembyeyo okuyita mu ngalo za mukulu Matiya Mujuzi nebaza Katonda olw'obulamu bwe n'olw'omwoyo n'obwongo bwe yamuwa olwaleero tuli wano omukulu oyo abadde na bingi nnyo byatugamba bingi nnyo neera nga ŋŋamba ti bino mbibagamba abaana mmwe kuba gwe mugigi gwammwe bwekugenda okutereeza bino ebintu bangi ab'omugigi gwange ng'agamba ye tibangi ab'omugigi gwange abamu tebabiraba abalala babiraba naye basalawo amaaso gaabwe n'amatu gaabwe gazibe era ng'aboogezi ababadde waggulu babadde babagamba nti bannaffe bangi nnyo abali mu bifo eby'obuyinza mweno gavumenti babiraba bangi ku bo baganda baffe bakitaffe tusomye n'abaana baabwe tukuze n'abaana baabwe kyamu bakimanyi bye twogera tetuwemula nze kamwa kwogera nalimbadde nga tekirina buzibu naye kinnewuunyisa nti ate bwe nasalawo okukola ebiyamba abaana baabwe n'abazzukulu baabwe ate nafuuka mulabe kyannaku nnyo basebo ne bannyabo kubanga kakati namusango kuba singa mbadde siibudde mu motoka yange oba oli awo sandisobodde kutuuka wano kuba ntegezeddwa abasirikale bagikwatidde eri naye bagenza okukebera nga siriimu ekyo nno kyewuunyisa okulaba nti abo abagamba nti bakugu nnyo mu by'obukesi nga tebasobola ketta muntu nga nze naye tekyewuunyisa ndi muganda naye ate nga temunasanyuka nze ndowooza kyandibakwasiza nnaku okulaba nti bakitaffe bannyaffe bakadde baffe abakimanyi nti banyaabwe ne bakitaabwe ne bannyinaabwe abasuuka mu kitundutundu ky'akakadde baafa nga bafiirira okulaba nga ffe omugigi ogunaddako tunabeera mu nsi eyeeyagaza mu mwaka ogwo ogwa 86 nze kitange yali yawaŋŋangukira Tanzania naye nga famire ye yagiteeka wano kyotera wano ekyotera era bakulu bange abaali batuuse okusoma basomera awo biikira so bino ebigambo si nsobi nti oluvannyuma lw'emyaka 35 mbyogera olwaleero nga tuwerekera mukulu Matiya Mujuzi ebyo ennaku gye tulimu bassebo ne bannyabo kino njagala kigende erimwe bakadde baffe erimwe bakulu baffe be tulina okulabirako nazi kuno ng'abakulu be batulambika kuba n'abaganda tulina olugero olugamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka bataata ne bamaama mutuyigiriza ki leero mutuyigiriza gendera ku mazima na bwenkanya oba mutuyigiriza kwekiriranya mutuyigiriza nti ebiseera by'abaana bammwe ebiddako mu maaso abazzukulu bammwe ffe be tuzadde mwagala tubayigirize eki tubayigirize nti omuntu tolina kubawa amazima tubayigirize nti omuntu obakuwa ssente olwo obwenkanya nga buvuddewo basebo ne bannyabo mumanyi nti olunaku lwaleero musango okubeera Kyagulanyi nti nze nga nze ndi illegal person oba nyina omusango beera n'omusango lwaki kubanga abantu baffe kennyini be bafuba okulaba ng'abo abaatuwamba batukuumira mu busibe njagala bajjukizamu abaaliwo nga Uganda yeefuga bazadde bamwe babagamba nga nti abazungu tebandituwambye wano kubanga wajja wano abazungu okutuwamba nga tebawera na ku 100 ne kubanga bakozesa abo abaddukavu ba wano abaali baagala ebyamangu engeri gye basobola olunaku lwaleero basebo ne bannyabo twawambibwa eggwanga lyaffe lyawambibwa
nti tetusobola na kungubagira abantu baffe mu ddembe, tetusobola kuŋŋaana mu ddembe. Muganda waffe Lutamaguzi yabadde mu kkomera lwa kusinkana bantu 5-6. Ne mwenna mukimanyi nti bannaffe abali mu buyinza bo basobola okukola emikolo nga bwe baagala. Era mukulu Sseggona mbadde ndaba ng'ayogera wano agambye singa batukubye dde emiggo wano, singa batukubye muddo omukka ogubalagala. Naye njagala okubajjukiza mmwe abaaliwo nti ebyo bye byasikiriza abavubuka abali mu myaka gyange mu mwaka gw'ekinana ne bagenda mu nsiko okulwana. Njagala okubajjukiza nti abavubuka abali mu myaka egyo gye ffe tuli basajja ba Mbogo, ndi muzzukulu wa Kayiira. Era mu kika ky'Embogo tulinayo erinnya ery'amaanyi. Simanyi oba Jero Kayanja naye weddira Mbogo, naye erinnya ly'amaanyi nnyo mu Mbogo. Mukadde wange wakati mukuwa ekitiibwa ekingi ennyo. Nsaba okujjukiza n'obwewumbeefu. Taata, tuli mu kunyigirizibwa, batabani bo beekyaye. Fananye ekirungi tubasaba emyoyo gy'abamaama baffe ne bataata baffe abaafa muleme gikkiriza kukabira ku mitwe gyaffe kutuuka kutusuula ddalu. Tuli bangi nnyo okusinga omuwendo gwammwe bwe mwali mu 8, ate ffe tuli babuufu nnyo okusinga bwe mwali. Tubaagala nnyo, tubawanya ekitiibwa bataata. Naye munnange, eggwanga gye litambula ligenda bweraliikiriza. Kale nno manyi nti n'obudde butono nnyo, naye guno gwe mukisa gwe tufuna okwogerako eri mmwe, kuba tetukyakirizibwa kwogera ku rediyo, tetukyakirizibwa kwogera ku TV. Si kubanga tuwemula, si kubanga tulimba, ne kubanga amazima ge twogera mangi nnyo 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 abatukulembera tebakyasobola gakkiriza. Njagala okuva waggulu bassebo ne bannyabo, newankubadde ndi mukulembeze deputy wange naye atuuse era nga mukulu Mpuuga, njagala omwaniriza naye munzikirize ne kino nkyogere baganda baffe. Buno obubaka njagala bugenda eri mmwe abavubuka abali wano. Muleme kuddawo okugamba nti Kyagulanyi ajja bitukolerako. Gwe naawe olinga Kyagulanyi. Emyaka teginaba kuwera yadde 3 nga ninga gwe omuvuzi wa boda. Emyaka teginaba kuwera 3 nga ninga gwe omuvuzi wa chapati. Ekintu kiri kwekkiririzaamu. Njagala mumanye nti ensi yammwe, mu abavubuka abali wano, mumanyi embeera gye mulimu si gye musaanidde baganda bange. Era mumanyi nti muyina obuyinza okukyusa embeera gye mulimu. Obwo obuyinza bwabaweebwa Katonda ne bukakasibwa ssemateeka wa Uganda. Njagala okubategeeza nti tulinayo omukisa gumu gwokka. Tulina omukisa gumu gwokka, gwe mukisa gwa 2021. Tumaze emyaka kati 3 nga tubakunga mwewandiise ng'abalonzi mufune endagamuntu, kubanga tukkiririza mu nkyukakyuka ya mirembe, tetukkiririza kuyiwa musaayi, tetukkiririza mukola fujjo. Tumaze ebbanga ddene nga tubagula amaaso, era nkakasa buli omu amaaso maggule. Sitepu zonna tuziyiseemu, kati tubuzayo sitepu emu yagenda mu kulonda. Manyi nti mwenna mugenze mutiisibwatiisibwa eyo, bakusanga n'akakofiira akamyufu obeera nga so omuntu. Manyi nti mukimanyi nti abapoliisi abalina otukuuma, balina okukuuma eddembe kati be bamenya amateeka. Mukimanyi nti bakadde baffe abasinga sente z'abaziba amaaso kati bakyaswala tebakyalina nansonyi. Naye era mukimanyi nti mulina obusobozi obukyusa bino mu buli ngeri yonna. Kati njagala okubakowoola baganda bange ne bannyinaze mwenna. Museveni bwe yali ku myaka gyange yakwasa mundu, si bakwasiza mundu. Yabatukagako nga yeekweka mbatuuseko mu lwatu misana ng'enseera banga waliwo ne bannaddiini. Njagala okubategeeza mumpulirize. Njagala okubategeeza nti mission gye tuliko yakuggyako mwami Museveni ne banne bonna abatukubaddeko. Kino misana
kiseera kino tugenda kikola mu mazima na bwenkanya. Kino tugenda kikola nga tukozesa akalulu kaffe. Bino mwami mujuzi byabadde atuyigiriza ne bakadde baffe bonna abatugendako bye badde batuyigiriza. Eno y'ensonga lwaki twaziika bamaama ne bataata ne basenga baffe. Guno gwe mukisa gwe tulina baganda bange. Mbagulu nga mbagamba nti olutimbe lwe bataddewo okumala egyo emyaka gyonna wakati waffe n'eddembe lyaffe kye bayita okutya. Omugenzi Kirumira yabagamba nti bw'oyogera ofa ne bw'otoyogera ofa. Olunaku lwa leero njagala bagamba nti bw'otya ofa ne bw'otatya ofa. Ate njagala bategeeza kino abo ababatiisatiisa lwakuba temukimanyi naye batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Yensonga lwaki tetulina mundu naye bajja bagamba bagalidde emundu. Yensonga lwaki tetukola fujjo naye batukolako effujjo. Kubanga baagala obasigamu okutya. Njagala bategeeza tugenda mu kulonda kuno. President Museveni yaweze campaign kubanga atyamu abantu. Olunaku lw'eggulo emiliyoni z'abantu baavuddeyo ne bagenda mu kalulu kaabwe aka NRM. Naye olunaku lwa leero wano singa tetubadde n'abannamagye, singa poliisi yazenda ne tukwata tumenya amateeka, tugenda kwesiga obulwadde. So omukisa gwenfuna okubagamba njagala buli omu atwale obubaka buno amakinge sure abutuusa ku bantu 100. Bano abasajja tebasobola tuwangula paka nga tukkiriza. Omugenzi Malcolm X yagamba nti tewali muntu asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Bakitaffe ne bannyaffe mwawa bano abeeyekera ba Museveni olukusa okutufuula abaddu. Tubadde abaddu okumala emyaka 34 tugenda mu 35. Abalina amataka gonna gaagenda kati abaana baano omulimu gwe balina okukola gwe gwa boda. Ate nga ne boda bazikola ku kisa ky'abali abatufuga. Njagala bategeeza baganda bange bino mbibagamba, bino Matiya Mujuzi yabiŋŋamba olwaleero mufu. Bino njagala bibagamba nti ne bwe mba ndi mulamu ne bwe mba ndi mufu tebasobola tustopinga. Kino ekyatandika tekigenda kuyimirira. Manyi nti nammwe abasirisa mukkiriziganya nange. Manyi nti ne bannaddiini mwenna Mukama alagira mazima na bwenkanya. Manyi nti byonna bye njogera bino mumanyi nti sirimba. Manyi nti babataddemu okutya naye njagala bategeeza Museveni atutya okusinga bwe tumutya. Bawaggulu basebo ne bannyabo nga ntuusa nate okusaasira kwange eri famire ya Mwami Mujuzi. Naye Mwami Mujuzi akoze omulimu gwe. Mwami Mujuzi yalina ekigendererwa mu bulamu akitutuusizzaako. Olunaku lwa leero nyina kuddamu mbuzi bigambo bye nange nkibatuuseeko. Magambe gwali eyo tolinda Kyagulanyi yegwe Kyagulanyi. Gwali eyo tolinda muntu yenna kusaasira. Tolinda muntu yenna kutolera ku ddembe eryo ddembe lyo lyakuweebwa Katonda. Tokkiriza bano abasajja tukumanga tuli basibe. Abaana baabwe n'abazzukulu bagenda kufuula abaana bammwe n'abazzukulu bammwe abaddu. Kale nno mwebereremu basebo ne bannyabo. Maliriza nga bagamba nti nze neesowoddeyo si lwakuba nze nsinga okutegeera ebyamagye, si lwakuba nze nasoma okusinga, si lwakuba nze nsinga obukulu, si lwakuba nze nsinga okutegeera politics, naye kubanga emyoyo gyabo gyalina okulonda mu muffe era nzuuno. Bategeeza mu abantu b'ekyotera kubasigenda kufuna mukisa mulala gwonna. Bino ebigambo bye mbagamba batya nnyo okubiwulira kubanga bibaggula amaaso nammwe ne bibafuula nga temusoboka. Kati mbategeeza nti ngenda infact neesimbyewo okubeera pulezidenti w'eggwanga lino basebo ne bannyabo. Kino tugenda kikola mazima na bwenkanya. Ate sinzeka baganda baffe be tuli wano nabo. Tulina muganda waffe Geoffrey Lutaya, tulina muganda waffe Charles Kirumira, tulina bannamasaka bonna wano mubalaba. Mulaba Omugalatiya Dr. Bedi Bwanika, mulaba mama waffe mwanyinaffe Honorable Florence Namayanja n'abalala bonna mubabeereremu basebo ne bannyabo. Naye temukoma ku bannabyabufuzi bokka. Kino kankibagambe naddala mu abavubuka abali eyo, mu ababanda ba ghetto, mwe bannekolera jange, mu abaana ba boda.
kuno obaka njagala mu butwale eno ensi yammwe mwe mulina okubeera ababoosi baffeffe bamusiba amataayi. Omugezi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Temubirekera ba politician kuba bamunabirekera banne ab'obufuzi nabo basobola okutuuka ne babatiisa tisoba ne babawa ssente ne babatya yemmwe ba boss mwebereremu. Temukkiriza bano bantu bazanyirako. Mumanyi ekyokukola abasebo ne bannyabo. Mumanyi ekyokukola, temukkiriza kubeera basireevu. Temukkiriza kubeera baddu. Bano abasajja tulina okubagoba. Tugendagenda mu kalulu bwe bagezaako okuzanyira mu kalulu ekyo kankireke mukimanyi. Ebigambo mubiwulidde mubisheyalinge ebigambo ebyo mubisheyalinge kuliziganya abakulu banyaba ne basebo Moroka UPH 191D EVOR Moroka UPP kambalekereyo mukaga satu emubba Moroka UPG katubalekereyo message ya president ate tusobola okwasaganya ya security kuba ate tulina omukavaringa nga tutuuka message mugisheyalinge kubanga ye mukadde waffe atukulembeddemu mu buli kimu ebbanga lyonna kulwa famire ya mukulu mujuzi omugenzi kati sebo onalebo brigade sebo onalebo meja general twatwa kwatanye kya brigade yalese ebintu byali bibiyo asebo meja general ono erakayi nekyotera nozale kwera masaka kutinayo asinga maje muranka sebo njala kwita ojogerere abantu bakulu nozale Buganda yonna sebo twagala okukwaliriza mukadde wange kuyanziza nnyo byonna njagala eno message president gyakoze basobola gisheyalinga. Bakadde bange mwenna, bakungubazi bannange mwenna, mikwano gy'amagi ya mujuzi abazze okumuwerekera olunaku lw'olwaleero